tugendeddewo ku Valentino. Welcome back from Valentine day. Uganda, you were good at copying, pretending, trying, everything, forcing, pretending yabajjula bana Uganda. Ne woba toyina keke, at least yofiirawo. Kumbe nga guno omunundi ne wotofiirawo Valentine zikyajja. Case in point. Asookera ddala today. Nebazanya abakoze Valentine. Mwalabise bulungi. You looked gorgeous. Kenzo wanyambalidde bulungi. Geoffrey Retire, so nice looking. Rema Namakula, the beautiful as always. Abantu mwakoze mwalabise bulungi. Byonna abategese omukwano nze nsinga kwagala mukwano gwa Daxikatero ne Momo 19. Mbagala nnyo. Nazannyamu ne Kimomo 19 mu demo. Kiri sokka nkine ebimwe ebirungi n'ekifeesi ekirina empomi kirina yipusi ennene ninge kyagala nnyo bawakyo. So nze kapo yange ya Daxikatel ne Momo 19. Yeah. Naye nga mwebale nnyo, mwebalire ddala. SB4 wankoledde bulungi nnyo. It looks fantastic. Ne Anatalia, ne Anteira. Anteira okwekaabya okwe ku bintu bye mwasibye kanga omanyi bijja. Please. Anteira. Omanyi nkwagala kiddali nkine bere tampulire SB4. Kibeera ku kipumpu ninga. But case in point bamuyita Bindeeba. Yes, this is usually. Case in point bamuyita Bindeeba. Na lwaki abawala abali mu Africa kyangu nnyo mu dating nga obeera Bulaaya. They are easy to fool. Bo bennyini beefuulinga. They love pretense. Ayagala yerimbe n'ekirimba akitwale nti kituufu. Sigamba mbu teri long distance love. Jerinyo, with all respect, ngera abantu beeyagala. But even that, ebe ina code of coordination. Kwogirabira. Now, sagala kufa ku nitty-gritties oba Bindeeba waweereza omukazi cake ku TV. It is very possible ebyo bisoboka byangu ebyo. Naddala ng'oli Bulaaya ng'omuwala ali Uganda. Omumakingira Valentine, it is cheap because it ranges from $100 to $500. Nzimumala agenda mu mistiru weekubye obufaananyi keke njireta naye mwenna ba TV presenter. Be baleetera keke ku set bambi lekeraawo kaaba ng'ate abitegedde. It doesn't look good at all. Okuddaawo n'olinda keke gwe wennyini ogimanye ejja bagireeta ku seeti ozze nayo mu mmotoka. Oh my God. Mukopye buli kimu. Let me tell you the problem we have today. India was colonized by Britain. So are African countries. Naye gwe weewuunya Abayindi tebalina kintu kye bajja ku Bazungu. They kept their culture. Abayindi batusinga oba developed. Fe ku Bazungu twasalawo tweminatinge tukope tuoze tupestinge buli kimu. This is why tulina obuzibu nti bwe twatuuka mu Bazungu twatandika okukoppa buli kye bakola ne culture ne neeyisa. Naye Abayindi abaali baagala just technology ku Bazungu era baafuna technology. India is more developed than Africa combined. Naye Abayindi bakyayisa mu neeyisa yaabwe. Abasomali babeera mu Europe balina obutabo, babeera mu nsi z'Abazungu bakolerayo, tewali kintu Basomali kye bakoppa ku Bazungu. Genda olaba Abasomali wonna wonna obasanga. They live like Somalians. Abasomali babeera proud mu Europe n'olowooza oba Somalia seerabika etya. Ogenda otunula ku Somalia n'otya. Gwe sanga akaana akasomali okakwane mu Europe. Ojja lowooza Abasomali bava ku planet ndala. They are very rich, oba they are very what. Naye nga be basinga worst scenarios mu nsi. Wakubanga Abasomali bakuuma ennono.
tomalaga bayingiramu na bintu bya duplication gwe tunula bulungi olabe ebintu ebivodde mu bazungu n'ensi zonna ze bakolonizinga olabo baba bikola walolabyeko abayindi nga bakola tino Halloween mbu Halloween night abayindi tebakola Halloween night bakyafumba bukyayi buno bukofi bwabwe kalikyale Abasomaliya kalikyale bategeera nti senga omuntu ono yatukolonizinga mu kumanya tuddiza eddembe tukoppa byakola tugenda sigala tuli ba subject be abayindi basigala bayindi bajjayo technology ne bayiga amadagala ne be developinga kubunji abayindi bwe bayina they are more developed than Africa combined. What am I saying? Mukoppereze ebintu bye mutategeera ne mutandika n'okukoppa amazika. This is about to expect. I have never seen this. You have never seen what? A cake? You have never seen a cake? Kakati longo distance lavunzibu nnyo. But anyway, today's topic teri ku muwala. Women are good at pretending. But njagala genda ku Bindeeba, the man. Nze ndaba nnyo national ID is my addict. Kati nze wenkugamba nina attention to detail omba nina. When you look at Bindeeba's video giving the message of a birthday, it looks in his eyes womutunulya is empty, is far away from himself, ali mu deep thoughts. Akola video ng'omulaba nti ebirowoozo biri walala si walala biri mu bintu bingi birwaninga mu mutoge. Hi girl, what's up? Omukazi gwe wawasa embaga ate ku Valentine tekikola sense muyita gaalo. Hi girl, what's up? Hi girl, what's up? Yeah, hi girl, what's up? It's Valentine's Day. I love you. It's always gonna be like that. I miss you. It is a very empty message. Etakalinga passion, tekalinga love. Ekulaga omuntu ali between a rock and a hard place, out of despair. Kankole ekintu kino omwana ono teyeewa obutwa. Omwana w'abandi wamuteeka mu byembaga ng'ate tobitegeeza. Bambi akola ku TV, tokikola bambi, bamuli bubi wiiki eno. Otunuulira omukazi wa Africa. This is why bakola okwanjula ne bapangisa emmotoka n'agiteekako number plate ng'akimanyidde ddala emmotoka si yiye, ne bagikkiriza ebukomero bukomansimbi ne bagituusa ewa maama we n'abuukabuuka mu bbanga. Wabula kyekimu ne maama n'amubbirako ekiro ti maama emmotoka ebadde ya mukolo. Maama n'akikkiriza, taata ne batandika omugamba nti omwana yafumbirwa emmotoka omwami yamugulira. Kuba ebiseera ebisinga taata muzibu wa compromisinga naye maama mwangu. Abawala kyova olaba ng'olugero lugamba ti omwana omuwala asera ne nnyina. Kubanga after time ebizibu bye bafeesinga bituuka ne byenkana ebya maama n'omwana. Omuwala ng'ali 44, 34 kitegeeza asobola okwagala omusajja ali iko taata we. Ekitegeeza yende ne maama we basobola okugaba n'omusajja. This is the lugero lw'Abaganda olugamba nti omwana asera ne nnyina. Maama asobola n'omumanya nti laavu teriiyo. Ne mumala ebbanga nga mwepulitendinga gwe ne maama naye gwe taata tebakuganya kutegeera. Bambi osigala omanya omukwano gye guli. Bindeeba doesn't look giving, saying what he means, or meaning what he's saying, or saying, or meaning what he says. That he doesn't look convicted to it. Omuntu akuwa ebirabo ensanyuka lw'eyipi gye yasanyuse temaakinga ne face reflection ya Bindeeba. Oyo gwe bayita ichuli. Mwenna analysis buli ku birala. Lwaki tayogedde erinnya lye? Ebyo biri nitty gritty. But kakana ku face ye nga teriko glasses. Look inside him olabe munda jalaba nti message eri empty.
long distance love kintu kiri fane nnyo kati I never received your secret. It all was kamera zino zibafudde nnyo ebintu ebingi wajo nalebo mwami kati mugenda kunye wenkola analysis nga mwenna mutandika kiki kati mugendo zisalamu muzitambu naye njoba kuba penalty wenkugamba wuliriza ichuli nga atopalira ku page endala owulidde Bindeeba we mukutayedde woyino mulabira. Look into his eyes, face expression n'entuula gy'atudde mu mmotoka ekulaga omuntu ayina oba kirwadde nga kiri long omuntu abadde diagnosed with something omuntu abadde mu he doesn't sound the Valentine man he would be compared ku mikolo kati long distance love nzibu era awo omusajja yenna advantage kati gyalina ku rape abantu babiri balina advantage gyali wobeera mulayimulayiti kiba kizibu kati rape ati ayinza otya okwenda naye kimubeera kyangu nnyo okudda ku musajja yamuggyako embuzi oba former ex woba newoba ng'oyagala rape mu mbeera gyalimu kati newoba toyina ssente obeera ku mudido nze mbamanya walabe batyo abimala byonna nadde nagamba I'm just calling this because it's only you I know. I can't give out myself, but I'm a woman still. After all, it is you who knows my flower. Ukolachi? Simanyo leo Nakazibwe. Ngolwa ayagala okole service ziri ezamisinzewe za Bindeeba. Women like that tebenda. Ebiseera ebisinga bali treatinga ku the next exon gwe balekawo kubanga okwenda kuyinza omufuukira ekizibu because women they tend to go in all ayinza okugenda okwenda naye ate nayagalirayo sekata wange tasabudde kiwooko woowe kati ebiseera ebisinga batutawaanya nnyo ndowooza naawe oli awo wali otawaanyizibwako x nga mutufu wamuta naye nga tava mu bulamu bwo. He has done it again. It's called me. Noba ng'omuwala wamuvaako mu mirembe ng'omwagaliza obufumbo obulungi naye nga wallahi buli ssaawa bukomawo gy'oli ng'ate tolina mutima mubi. Yes, nze nayagala ku bawala kati baazaala mu basajja n'olwokuba siyina baana kati abawala abo era nkola ninga bba waabwe era musaana ngamba olwowanneerabira kubanga sijja mugaa nti tewanzaalira ansa agina agamba ye gwatazaala so naye njagala okuzaalira naye no abaana oli tabalabirira nemba nga ndabirira abaana ab'omuntu omulala just because of good cutters. Yes, nga sina kyagamba mukazi ate oba ŋŋambye yaliredde okunzaalira aze ataasobola ati munnange nowekanga ngo asasudde fiizi ng'akayaye kaagaana kali eyo mayiro genda obeere ne bayikiri lwaki tebakuzaalamu ate obwavu bugezi senga kategeera nti nno wali oyagadde ku mukazi nakono lwaki tewabeera ne balinze ndeka ne kagaayo omuddo. This is how our sisters suffer. Omwavu yamutuusa ku ntikko ate omugagga yamuleetera byayagala kati n'abeera mu panic wakati awo. Bindeeba, your face, expression, looks, nature today, it doesn't give a conviction of a man working hard to bring a wife from Uganda to abroad. Sanyulyo nga rape asigadde akola ku TV cause your name, despite not working for it, lisigala livuga ku TV. Yeah, that kati teri kintu kyangu nga kumaintaininga muwala Uganda ng'oli America dani nga wanajja America. Kati Bindeeba agamba wake kasita keke n'obumuli babutwala ku TV n'akaaba n'afukamira bafaani be ne beeyongera eno kasita nkyayiya kuba kati olina okutegeera nti rape oba n'abantu bonna abali mu limelight they work more for social capital than anything kuba gw'osobola omulekawo kakati alaba nti
asobola obbeera mu public nga bamuyisa bulungi despite kati basigala bakolera public consumption and perception. Abai loud and clear. Ero wakana muti safu na nyamu P7. Wakana muti ichuli tewafuna nyamu P7. Au tuvuddewo netweyongerayo nkujukiza Katale yandikando, Violeta, Ruth Ngendo, Karo Nantongo, Liam Voice, and Noni, beba bayimbi abata abaliko. Yes, bawo budde. Bamuyita Roma Music, ne Guru Ned Official, ne bamuyita Pinky, ne bamuyita Violeta, and Noni. Bana bakapiripiti, ne kapeke, manya abayimbi abata abaddako. Alright? Yes. Tugenze ku Prima Kadash. Chuli. Prima storage. Hey. Va ku busimoro kaveko. Teka papa. No jano papa simanyi oli mu video. Amulino gwe nasoma ko mu bitabo ne mama yangamba nti abalungi batono yali ategeeza oli alieka. Naye gwe ng'oyagala nnyo oyagala kamera najjanga n'aleeta sente na papa simanyi tuteeke mu Josted. Yes, omukolo gwaggwa. Are you the wife? Josted essimu siru. Yakulabaalaba mudde ebintuntu. Oyagala nnyo amataala toyinza kukuuma waka. Ko Josted wange. Kasita sente zo z'abaana tusooke tuzikole zigende ku akaunti ya Sirongi. Nzire yewa Simolo. Josted yawanye Simolo. Simanyi ayavu nyashi ne balyoka bawulira ennugu. Oli ne nyashi ye yagenda bubuli akajaji. Bawanye Simolo. Prima n'asooka aguma. N'atulaga ku bizigo, n'atulaga enjala, n'atulaga irasi nenga futu kyali ku message ya Josted engeri gyawaana mu Simolo. Oli Simolo bw'omutunuulira ayina focus tatagala. Simanyi oddeeno, simanyi adduse wa Miki simu zifane amukozeseza bu video, amubambye, Miki amubambye, amugadde. Hati kasita Miki ategeera nti oyina ebizibu ng'ajja. Miki amusitudde, amukutte kutta amabina. Josted alaba asiramuse, tawuba amumanyi, esswala agimanyi. N'agamba bannange, kennava mu embeera eyo sijja kudda ku mukazi ayakalaba shampopo. Josted n'agenda ne Simolo. Obukazi obutono obulimu ekyama. N'agamba nange bu Simolo sibuvaako. Kakutuula wano wano mu ntebe ne kakwata kati n'olyoka owulira. Naye bana Prima yagenze okulaba nga tekimala n'asalawo n'akolima. Era simanyi nabasa you have failed. Simanyi one and only never brought you it so. I came, I brought you it so. Yes. Waleta iti songo yeravu. Tunalya iti songo. Why? Tunalya Cubana. Dine with Josted. Olaba. Prima olaba. Ekintu kyolina. Obeero kigaya. Kimala kukuvaako. Olwo n'olyoka omanya. Kati Josted omulaba ati omwetaaga. Ekintu kyolina. Obeera okigaya. Kimala kukuvaako. Olwo n'olyoka omanya. Akayimba kaddaako naye katuufu. Mwenna muli awo. Bangi temwafunye birabo. Abamu mwabyewadde ne mwebuusabuusa ne I found it. Mu mutima programu yange bagiyita kive Bulaaya ebirowoozo. Gwe omala okwesumulula champagne n'oweebuusa ne weekuba ebifaananyi ku Snapchat, Instagram, TikTok, Facebook n'omuwummuza wali byoga ebirowoozo bisooka bikuviira. Olumala okwekuba ebifaananyi byo n'obyapulodinga ng'ebirowoozo bidda. Bigambe ekituufu oli wekka. Naye bo bawe biri baagala. Nebijja.
pretense yayingira abawala ba Africa. There are many, they rather kuparedinga bintu ebyo byonna. Kati abo ba anateira babo bonna abakozi beni BS okusalira keeka okuseti n'akalere olekayo muwo omusaala olekayo naye ng'oleesa ow'omulere n'ajja ku TV Ichuli the cash crop. Honorable Mwami Agambe Ichuli the cash crop. Just they will bring it back to Prima kubanga ye mugaga chi atowe bayito obugaga ogudeddalu yayinamu obusente just the muyimbi nawe n'amanya nti eno lonchi eyita kuno n'agamba ne kakyala ke gwe guma balimba manyoli wa mataala muleke namudigu n'aleeta ogubina n'aguyisaayisawo n'aleeta enjala n'ayita banne ba spice ne babala obusente just the n'amala n'agasimolo tuddeeka wabula kyaluma Pulima kuba Pulima adayagala ateekewo mu nsi nti Jostede yaddayo kati ateekewo embeera kubanga kali kakazi katu kali modest kali ku bya bufumbo bo bali ku social media kati alage ku social media tata siro mukwano genda mpola go slow yes Dorini Kavale bagambye just they use the Pulima. Thank you for being in class my girl. Nenga tutuluddo tukubirayo ku bufaananyi ani yagamba ofumbirwe ng'okyali muto kakati omusajja yakutaka amateeka tokyakuba bifaananyi wenna otambula wenna you are summarizing in love. Yes manyi yakuwadde ebimuli Why did you already get married? Because we are missing your pictures in this guise of pretending. My man. Our model. Notandika ebyo. Pulima okwagala amataala kibi. Anti oba obaza. Era obamuwa interview. Just Henry simumissing naye nga mwagala nnyo. Lying. Nga osanga omwana nagamba this is my personal person. Aba kutegereza nti ono yebaka naye my friend, my boyfriend, my personal person. Bigambo babitwistinga wana abaana wabalabi kati Pulima yalowooza agatirire nayagala akwate kwenule kati omukazi watyo atawanya Pulima kati enule aba yeebase najja nga anywedde omwenge hala apeni enule naye waba anywedde omwenge naye omuwala bwatyo tava mu bulamu bwo kubanga buli oyagala omwetaggululako abamanyi weakness yo kati olugira nga addiramu eyo weakness kati noono yali atayiminze nti oli omuwala ngeri gyendi nti nkola akandi n'oli akola alina ne ssente kati lwakwanga teyeeteekawo ono n'agamba simanyi Jostede n'agamba okalya ddakaddadda tuyita wano kusembera mama yongeza mama najjanga dduka nalowooza oluyimba lubyo tunoonya video fiction yagala kuzina jingira video ko Jostede ate agasasula lita dansol ate nga ninawo anaazinira obwerere mama sirungi giyingire bebete yazinisa ku zuwena ati giyingire tagiyingidde tetukubye sembera pate tebadde ku kubana haji takoze ronche y'amaanyi teyiseemu tetupyanze tetumazeemu ne simolo owanyasi tatunoonya tetubuze kebera Jostede Hasani yatebense anoonya Jostede kumba Hasani vaako Hasani nadduka n'agenda asanga simolo kasimolo kakuumuuka endagu ogimanyi balugu nkugambye simolo bukwata wano mbulago nekateeka wano amagulu nekabanga akalaalo nekakusitama muno nekalyo kamuvuga eddakiika 2 mwezi nga simolo tannavaamu wadde entuuyo naye omunene bakumaze kati simolo tuva ku busimolo newooyagala otya
abanyasi tujja baagala munyumu ttambula mu bifaananyi n'aguyisaawo gonna n'ogaba mukama gwonna yonna yange naye ffe tetuva ku busimoolo ekyabukoza kiba wakati awo simoolo tyobukazi obutono obulimu ekyamamama mpulira ikyuli mukube screenshots nga mundaba ku screen zenene ayiwe screen entono tokuba kubanga ondabira ku screen nene ompeereze abalala basigale nga bategedde nti seerigibwako ale every morning ikyuli alone Olivia Nakakando oli otya omulungi nzija Dubai omanyi oyagala nnyo tulaga nti Dubai nnungi simanya bibi come to Dubai naye naawe abasajja basusse okumbuuzaako Olivia abasajja bakwagala naye nze mbagamba kimu ba Miss Uganda tebafumbirwa oba kituufu bannanga abasajja bakwagala naye ogira okyali singo nga wendya ssente zo nze nziriira ddala abawala mwenna abeepalawuda baddayana Nabatanzi abasajja bakyampa ssente zammwe saagala mufumbirwe kano kasandula liyani tu ogira okyasunda olubina kaana gwe naye obudde bwe buweddeyo buli ssaawa olubina ne lubeera ku TV olubina ne kalute ne mukola abaana ne babeera nga baprovokinga abasajja kati sandula liyani akola ki what does sandula liyani do buli TV atemptinga people ekinavaamu nga kokofinga nga muwoza continue lugalo continue ne ludda ku TV buli ssaawa omwana omuto ne mubeerawo nga ye mwamukafuko mwamukolera program buli ssaawa ne mukuumira amaaso gaffe kwanika ati kalakata highlights kuba buli musajja alinze kaje ogira okyalunyeenya it is your time is numbered juza akaana kanyinya olubino kakkanange sente zonna nkagabidde omukadde olwo wekasanga omuvubuka tekalina ze katatwala kanyenye omukono nkakanyenya gugenda mu nsawo naddayo nenzira emabega w'oluggi nenkaaba nenamaama ekyannuma nno si kyekyo ajati ng'alaba omanyi ajati ayagala nnyo kasandula mama wange ng'akalaba nagenze eka naŋŋamba bannaye nalabye puroguramu yo ne sandula nentegera kati ajati kyaliko ng'ayagala kuŋŋamba nalabye ogaba ssente annange showbiz kintu kizibu nera namugaye maama wandabanga ngaba ssente zinaye nadde emabega wali nenkaaba nga nti era siina zammuwa naye nga mu magezi agakuŋŋamba olaba ogabira ku TV nange mpa naye nga nina ssente nemugamba maama naawe nvaako ebya showbiz obimanyi tumala ne tukaaba nakaaba emitwalo 10 nabuwaawo tino simanyi kampadde olumuli gwe you saddamu kukalabako obwana obwo she disappeared Valentine yawedde nakalabyeko kali eyo simanyi ba Bushington simanyi baani vubuka abenviiri simanyi tomuddi gasiya mwere kati ali eyo bavubuka abasibasi enviiri simanyi ojagino uli anti lwagala Miki otunulira Miki alinge yalwala siko cells yenna yegwamu nze nakaaba mumanyi nze nkuwidde nakaaba showbiz watu zisimalaga gabasete nawe najja na bitano ngagawa itwalo 10 aja tiyandaga ati program yagirabye ne mama wange ayagala nnyo kasandula liyani mama wange akamaisima nze nkagala kankolera bulungi obwana bwonna obuto ewaka obusanga bukola tu ayonoonya abaana baffe that girl must be arrested yes ayonoonya abaana bonna abato abaana obasanga wakamba ndi awo nze n'abamaama nga bonna obwana butandika obuto bukwata amaviivi mutwonoonedde abaana ba TV presenter Sandra Liyani you simanyi wakoze ne issues program ikyuli nina side I'm warning you Sandra Liyani if you can't get any other advertising skill ojoja twonoonera abaana nga tulaba otukawa nawo kawa mutabuliki si alina obuzukulu obungi
bulinga abiri Sandra Liani agezajje ku TV olaba waka wonna yo wayononese ako Sandra agenda kola tu TV wait andise Tini Kalisa you Mbagala nnyo mbagalira ddala Sandra Liani big up on yourself love you so much kwebaliza byonna ebikoze Salayenza happy birthday darling walabise bulungi nnyo lwakuba abasajja bangi bakulwanira naatera okukuleka nsobola competition wewetuuza mba YouTuber simanyi gwe abatuuza bonna we bajja bonna amaaso gali ku mabeere mbalaba bayibulake mukasa bali mbalaba bano bakapata bonna mbalaba kamba kulekere mwana gwe naawe totudde amaaso gakuli mu ngalo naye buli sawa nayagala yesesese yayina amabeere ya Salayenza Mama ya Adija I miss you Adija Kigozi I miss you missinga kya Adija kyanga Adija watanta wanya tomulabe eno tomulabe eri buli sawa n'omusajja eno buli musajja no naleeta ono mukama yamanyi kye yandeetera senga nasigala na Adija kala Adija navaako waki kati yagenda wa divorce tayina kyavaako ensi yonna ekimanyi ekyabawula ne Alani Cruise kitumbuwa just kitumbuwa Alani Cruise n'ayawukana ne divorce kati ewa divorce etaliyo kintu kyonna Adija omulungi gyayimulengera enyiike endi ku mutima kale napapa nayina okusalawo okulungi naye olwalaba ku kale simanyi ebisambi ebyeru nendekawo Black Beauty kati omutima gunjigiriza senga nagenda ne Black Beauty abeeru ndagala namu kati buli sawa omutima gukeera munyiika leero wasayimo kapata simanyi leero wakayanja simanyi leero wayibulake mukasa simanyi atudde n'esibifu tatuulako n'abakazi banne buli waalaba ontumuli y'abasajja waagenda tava nakakalaamu oba omunyala yanzibira omukazi Mungu yamanyi mbagala nnyo mbagalira ddala bampita ichuli to keeping it safe olunaku lwa Valentine lwawedde bawegulidde ebimuli baweeraze omukwano gundi yatulaze Faridah nti ebimuli osobola obyegulira Faridah tukooyo okwegulira ebimuli naakalekera oba tosoyina mwagalwa va ku bimuli naye nga walabise bulungi naaka wansibidde akatambaala Walochi aje chikumbuza na yeye kyalya sente sinatuuka kikutuusaako yes nze sina muntu gwendaga nti omulimu mwangu nze ne bwontume jirita nkulaga nti jirita tefunika kati Faridah waliwo aje akumbuzaako naye nkyalya ku sente nkyamugamba nkyayogera naawe naye nga soogera naawe naye nga zo sente ndya oli aje yaŋŋamba ne wooba ne siriimu kaafe siriimuwo ebisambi ebyeru byandesaawo Black Beauty wange ayina ipisi ziri ezimalayo ow'ekisa n'ebiiso za Adija nsula ku mutwe nga mpalaata pulima yagwa yasigaza muceere sente zaayina naye laavumye Mr. Henry kabasikoti anyirira Mr. Henry nze mwagalako ddoboozi oyo guy he speaks n'owulya ddala omuntu ayogera ku kyamanyi big up on yourself Mr. Henry straight abantu balowooza tino simwagala nze Mr. Henry mwagala nnyo nzibe njagala ku mutima benkulitisayizinga nze nga njagala leema Bindeeba rape inze ichuli nze njagala nnyo kirape njagala nnyo Diana Nabatanzi nampijja simanyi Jamila Kalungi kati Jamila Kalungi lwaki oyina empalana ku nampijja we muba munazanya sikiti ojonyize takutegeera olw'okuba abantu bagamba no mufaanagana muyina mafirimu sitasimanyi abanagana empalana eri mu romantic music manya firimu okisooka director yayagala azanye na buli kikazi ayagala azanye ne Jamila Kalungi azanye ne Fifi the Queen azanye ne Rape azanye ne Diana Nabatanzi ne Kinampija. This is why these girls are fighting. Naye lubo walwaki gwe wekaya galo zanya n'ebikazi nakugamba ontekeko mu firimu lubo awagaana
wa romantic mwaga ayagala abere mbuliri ne Fifide Queen azanye party era yombuliri ne Diana Nabatanzi azanye ey'omudiiro ey'okumutekako obugeregere ne Rape azanye ey'okweyombya ne Kinampi jasimanyi kiri awo wakisitula wakisakasuka ku buliri lwaki yegwe wekka nze karakita yange ya movie njagala bera mu movie mwannemesa mwankuba ebikono toyagala nzanye nabiwala ebyo naye Lubowa Muhammadi mukama akulaba kati Jamila Kalungi yewalana ne Nampijja olutalo bweruti Rape yewalana simanyi ne Fatia Lujja olutalo bweruti entalo za filimu mama ate bonna ne beegatta ne bawala nani Fifide Queen ne Nabatanzi Fifide Queen ate bonna ne empala neeri mu filimu ngenda kujja ne topiki ya filimu mujja kutya Jamila Kalungi walaba Nampijja nga ayisewa filimu ng'agigaana siini Diana Nabatanzi wajja ku siini nga Nampijja ne Jamila Kalungi tebaliwo nga obagaano zanya olutalo lwa hipisi nene bisambi byeru na kwekoza lwantuuseeko dda wano Jamila Kalungi ofaaki tewakazaala Nampijja olabikanga atayomba naye Nampijja ayomba Nampijja mwatunulirawo n'amaaso g'ekisa n'ensingo biseera simanyi ekibana Nampijja ayomba Jamila Kalungi ayomba basita bammwe bampereza audio naye ebigambo ebiri muli oyinza okugamba bano abaana sibwe buno obumu obulungi nga balina ebigambo byebegamba nenteekako audio ensi enyiigira naye engeri gye mukola ewa Kabaka kamba weemu akadde munoonyeko Nampijja nnoonyaako nkunoonyeza ebbanga ddene ngo neewala Nampijja eno audio gye nnina nnoonya Jamila Kalungi nnoonya nga Ichuli najjanca kuba we bukya ate mba sikyayinza kutunula mbirala mbanzize kunnyonnyola Rape namugamba nnoonya n'agaana simanyi mulungi nnyo afaanana Jackie Appiah nze Isma byonna tebinkolako kyobulaba ate nze ebyobulungi naye simanyi Jackie Appiah simanyi bamuyita Jackie Appiah buli omu yeetuumatuuma simanyi Massey Johnson simanyi Jackie Appiah simanyi Omotola kati ekibanyiza nti Nabatanzi gwe batwalanga Omotola waliyo gwe bayita simanyi Vivinka simanya ne beerimba ne balyoka bakola empalana Jamila Kalungi empalana yaki Nampijja ne Jamila Kalungi mufaaki kati nze amaloboozi gammwe ngayina ate mbawa ekitiibwa ng'abakyala saagala gateeka wano lwaki temunkubira ku ssimu Jamila Kalungi gwe nze Ichuli nti all women gwe yabe pretend bamaliriza they come if Juliana can call of Jamila Nampijja what are you waiting for? You are waiting for your audio and Nampijja here Saimo Kapata gamba Nampijja nkubira essimu nga tebunnacha gamba Jamila Kalungi nkubira essimu nga tebunnacha wabula we bukya mujja kuba mweziise till we meet again gwanga muje kamilioni wabula ennaku ntono bio ya ticket straight abayibi babayita Katale and Kando bampita Ichuli large alone remember kutumiddeko kyali wange bamuyitani Croch producer Croch sawa alaikum nentumira ku Dimalio Dimalio ba producer betumira Nashiwanda waloge bayita Ponde Beat waloge bayita Nesim Ponde Production waloge bayita Ronnie on this one and now ba producer bangawo wamanyi yes bagala nnyo mbagalira ddala bampita Ichuli all this morning twogedde bye twogedde Jamila Kalungi ankubire nze simumanyi naye amanya ganzijidde ne audio naye ebigambo bye mwogera Jamila nga tebifaanana bumwabwa mmwe ne Nampijja bannaye balina ebigambo bye beekuba bwe biti
ate bw'okwata ku audio gye bavumye simanyi Nabatanzi oyinza okugamba tebakolera wamu ekitonde ekikazi kiveeko Superman yajoba ogenda bakunyiga omulimu mwebale nnyo okolayo ku Valentine mwebale nnyo abayisiza abaagalwa obulungi mwebale abaakuzizza omukwano once again abaagalwa abayinawo be muyina Spice yatugamba teyafuna aduulira mu neti mwa papa atafuna yeewozaako nti mwadiba ichuli straight my ichuli the drug mujenyi wagambye ichuli alone till we meet again